ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Nalikodiza video nega nogenda yo kumacha olensonga nti yadde zitwala kazade nyingi nega nogenda yo ne kati ngenda gisasala mpatsi mbere ngate ntekayo katini insha Allah. Twakoma ku kwanjula kwa tajwid tugenda kusoma ku ahkamu annuni as-sakinati wat-tanwin. Ahkamu annun as-sakinati wat-tanwin, enamula ya nuni ya sukuni ne tanwin. Enamula eno bagamba kam ahkamu nun sakinati wat-tanwin wama hiya. Naam, emiteko gino eja enamula ya nuni sakina jiri emeka era nakubuza nti je jiriwa jawab enebade sual chibuzo enyo etabade sual den jawab. Ndagamba nti li nun sakinati wa tanwini arba'atu ahkami wa hiya nuni sakina eno nuni ya sukuni ne tanwin ina enamula za mirundi ena era zezino. Ndagamba nti al-idharu al-idgham wal-iqlab wal-ikhfa'u. Agamit al-idharu okolesa, wal-idgham okubuliza, wal-iqlab okukyusa ne wal-ikhfa'u okukweka. Tukweka ki, tukyusa ki, tolesa ki, tubuliza ki, tujabira insha Allah. Agamat awalan al-idharu agenda kusoka akusomesa tebaita al-idharu. Agamat uktub al-hurufa allati takhruju min al-halqi. Agamat wandika enyukuta eziva mudokoli wano mu throat. Naam. Agamat jawab al-hamza hamza, ha'u al-ha'u enene, al-ainu inu ain, then al-ha'u ha'u, al-ghainu ne al-kha'u zenyukuta eziva muchi mudokoli. Akati nagamba nti wa hadhihi sitatu hiya huruful idharu. Kati no ezo muhaga za kuwadde zenyukuta eza idharu. Toye idharu kitegeza kolesa mu Luganda. Katagamba nti ma ta'rifu al-idhara lughatan wa istilahan. Akubuza nti ekigambo kino idharu kitegeza ki mu lulimi. Amakulu nti olibwa kubuza osobola kinyonyolo otya mu lulimi ne mateeka g'abasomi ba Quran. Nakugamba nti al-idharu ku jawab jim al-idharu lughatan, idharu mu lulimi kitegeza al-bayanu wal-wuduhu, al-bayanu wal-wuduhu. Idharu mu lulimi kitegeza kulaga mu lwatu. Ntegereka okulaga muki mu lwatu oba okussa mu bbanga. Ntegereka to disclose something, okubikula. Naam, ngawala bana bakyala abakozesa engoye ezo zibalina okwambalya mu nnyumba ate ne bazambalya wabweru. Ntegereka abatambula abolesa. Naam, so Allah binakola ki nga balungamya. Kati agamba nti kitegeza kukola ki, kulaga mu lwatu oba okubikula. Ntegereka oba okussa mu bbanga mu mulimi. Then nagamba nti wastilahan ate mateeka g'abasomi ba Quran agamba nti huwa ikhraju kulli harfin min makhrajihi min ghairi ghunnatin. Agamba nti huwa ikhraju kulli harfin min makhrajihi min ghairi ghunna. Nti idharu mu mateeka g'abasomi ba Quran kwe kufulumya ennyukuta na min makhrajihi, okufulumya ennyukuta yonna n'ogijja mu kifo kyayo mweyina okuva, min ghairi ghunna nga temuli kinyindwa oba nga temuli kuwuuna. Ntegereka so ghunna kitegeeza eddoboozi erifulumira mu bituli ebibiri nga tokozesezza lulimi kibayita ekinyindwa.
oba gye bayita ghunna. Ntera okulaba nga simanyi salaamu erimu ghunna naye wakiba kitegeeza ki? Naye tugamba nti eddoboozi erifulumira mu bituli by'ennyindo ebibiri nga tokosezza lulimi. So it is a vibration of sounds from the nose nga tokozesa ki? Lulimi. Akati agamba tubadde wano. Naam, agamba nti kam huruful idhari wa ma hiya, ennyukuta za idharu ziri mmeka era ze ziriwa? Naam, nakuwa jawabu nti hurufuhu sittatun, ziri mukaaga, wa hiya era ze zino alhamzatu, hamza tuga hamza yemu ne alif, then wal ainu ne ain, wal ha'u ha'u, wal ghainu ghain, wal kha'u ze nyukuta omukaaga. Nakutambuza nakuta ku page ndala nakugamba nti wajama'aha ba'dhuhum fi awailin kalmatin nisfin baitin faqala, enyukuta zino omukaaga naam amanyi bazikuŋŋaanya ne bazissa mu kayimba, kale si kayimba naye kalinga jasi kuyambako okuba ng'ozikwata nti akhi haka ilman hazahu ghairu khasiri. Ola wendi wale kandi mwene mukigumire agamba nti akhi muganda wange haka ilman hazahu, munange nyweza irimu eno ya mugaso, ghairu khasir, omuntu yenna senga abanga anyweza irimu eno senga aginyweza munange tagenda kufuna buzibu bwonna, tagenda kufuna khasara yonna, agenda kubeera mu muntu ali mu bwesiimuka mu kiyama. So bw'onyweza irimu eno egenda kukugasa nnyo ku ki yamul qiyama. Agamba nti soal ekibuzo kyala nagamba nti limadha, ndi ku speed kubanga dakika ntono zika no ku uploadinga bwisuka mu 10 zika no ku uploadinga. Agamba nti soal limadha yusamma idhhara an-nun as-sakinati wa tanwini al-idhhara al-halqi, lwaki okwolesebwa kwa nuni eno eya sukun oba tanwinu bakutuma okwolesebwa ko mu ddokooli? Nagamba nti li anna, olw'ensonga nti hadhihi al-hurufu, ennyukuta zinida eza idhharu sittatun omukaaga, takhuruju tuzijja min al-halqi mu ddokooli, ntegereka wano mu throat zonna bwe ziva kyova zatumibwa hurufu al-halqiya, nyukuta za muki za mu throat. Ategedde? So insha Allah tugenda kutandikira ku amthilatu lil idhhari insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.